kwa leero. Dakiika tusigazaawo ntono nnyo okuvaawo wali wala akwatemu paka saa 10 mwezi okumakya naye obudde buno ate ndi naye abasoyisoyi betubadde nabo olwaleero. Nina Gasha Mutoni ne Diana Nalubega etubuuziza nabyo ebibuuzo by'olwaleero era okusookera ddala tubeebaza okujja okutwegattako mutukoze bulungi nnyo tusaba nti n'omulimu mulala nga tubayiseera mujjanga. Mutoni bikutambulidde bitya? Tebibadde bibi. Nyumiddwa nnyo tebibadde bibi era mbadde musanyufu okubeera wano. N'olunaku oluddako nja kujja. Wali obaddeko mu kwizi nga obuuza bibuuzo obanga obiddamu? Mpozi ey'okusomero naye ate nayo nali saatendinga nnyo. Wali obuuza wali obiddamu? Nali ntera kuddamu. Nga totera kubuuza? Obwolumu anti waliwo we bajjanga nga time around yakubuuza oba kuddamu. Saasosolanga naye nateranga kuddamu nnyo. So tubangako mu kwizi efaanana bweki? Sigibeerangako. Sibeerangamu. Bw'obadde obuuza obalabye otya? Ndowooza bamanyi okusinziira kubanze gwe busoose okubuuza so engeri gye mbalabyemu bambadde bamanyi era bagezezzaako. Mutoni bubaka ki bw'oyinza okuba nabwo eri abatayiseemu ate n'abayiseewo? Nja sooka n'abatayiseemu kuba babadde banyiika nnyo naye kyendowooza bongere nga bwe bakyagala bongeremu amaanyi bongere okunoonyereza ennyo ekyo kyennyini kyoyagala kyoba olina okufokasingako kati then abayiseemu nabo bongere okukola ennyo so that ekijja gundi eddako ate nabo beeyongera mu maaso. Akalimu engeri y'eddiini naye ng'ate kaalaavu bakayita batya? Amiina. Bakayita Amiina. Kuba ekigambo Amiina tukikozesa nnyo nga tumaze okusaba. Anti kuba kwebaza. Kuba kwebaza. Amiina kitegeeza kwebaza. Amiina nga weebaza. Olwo wabadde weebaza Mutonzi kukuwa mwagalwa? Si ekyo kyokka wabula waliwo ebintu bye weebaza kale mu nsi ya laavu kale tugeze nga bw'ofunye omuntu n'omulaba naye nga tosobola kumugamba n'ogamba Amiina ne weebaza nga byonna bigwera mu kiri mu kwebaza omanyi okwebaza si kibi. Olina akayimba akalala? Ninayo obuyimba obulala olwo Amiina lwe luyimba lwange olupya ddala. Naye ng'olinayo obulala? Yes, ninayo Collabo ne Gravity, ninayo singo zange 2 endala. Endongo ogibasemu bbanga ki? Mbaddewo. Obaddewo? Yeah. 4 years now. 4 years now. Oyimba emikolo? Naye teginabeera mingi nnyo. Naye nga bwe babeera bakuyise ku mukolo oyimba? Nnyo n'amaanyi. Embaga sokoleke oyimba ku gy'abasiraamu gyokka oba n'egy'abakatuliki n'abakristaayo? Gyonna sisosola. Kasita bakuyita? Kasita bampita. Kati bakufuna batya? Osobola okunfuna ku nnamba eri 0706 0706 12 12 06 06 29 yeye ennamba gy'osobola okunfunako oba n'ogenda ku platform zange zonna nkozesa Gasha Mutoni. Gasha Mutoni Facebook Gasha Mutoni. YouTube channel yange oba oyagala kulaba muziki wange Gasha Mutoni official. Instagram Gasha Mutoni ne TikTok eyo gyendi. Gasha Mutoni. Obubaka bw'obusembayo njagala kusiibula. Obusembera ddala nsooka kwebaza ababadde batuwuliriza bonna. Nageza okuva ewaka abaana ab'ewaka bonna babaddeko baganda bange famire yange yonna mbeebaza okubeerako then nebaza management yange buli kimu namwe mwebale okunkyazaako. Ono tomutumidde? Oyo mutumidde ekyeza yagaana erinnya lyogera obadda mubuuza ddala noono ng'amunoonya tamulaba kati ate neerabira nti nange sina munoonya mutumidde. Omutumidde. Toyanza Gasha Mutoni tusaba nti n'omulundi omulala nga tukuliseera ojje. Amiina. Bannange yabadde Gasha Mutoni yayimba akayimba kakoolera mu background akayimba kakotta akati ensangi zino. Njagala kubeebaza kutugoberera mwenda abatuwuliriza abatuweereza obubaka mwebale nnyo mwebale. Onagambye entambi wabali kuweereza nze Ssentongo Yasini ndi wankulukuku onagambye kwende nateete mu kigagga nze Mama Shaloni
waliwo nono agambye Salongo Nasabya Luhanga abaddeko ng'agoberera Kawuma City nawali ku Dungu Resort ya Munyonyo naawe wabaddeko ng'owuliriza weebale nnyo weebalire ddala agambye Dana Nalubega muneebalize Badru Madrid naawe wabaddeko nnyo ogambye Simugenyi Patrick yakutte bendera y'ekikuubo kyamukisa mulungi nti era asobodde n'okuyitawo ate nga nono Aino Pro naye agambye amwebale kuweereza bbingwa olwaleero Coach Alan Kabonge waliwo ne Herbert Mukasa eri Busujju naye agambye babeerako nga bagoberera ne bannaffe abalala bangi ono agambye bali kuweereza Kiza Sulaiman Kimba wa CBS FM.